Mukwano gwange omulungi ennyo, Mukama waffe yeebazibwe. Amannya nze Catherine Mitala akutusako enjiri olwaleero, era nga njijja mu kitabo kya Yokana essuula ya 11 olunyiriri 45. Ngenda kusoma awo bangi, naye nga sinnaba kusoma kansooke nnyinnyonnyole ebyasooka okubaawo. Ebyasooka okubaawo era sitole netandika ne Mukama waffe Yesu bwe yazuukiza Laazaalo. Laazaalo yali mukwano gwa Mukama waffe Yesu. Laazaalo yalina bannyina babiri, Maliyamu ne Maliza. Omusajja ono yalwala obulwadde, abantu bano abakyala bano bannyina ne batumya Mukama waffe. Mu kiseera ekyo yali tali wala nnyo, ne bamutumya ajja amusabire awone. Era Yesu n'abiwulira ebigambo ebyo, naye n'asigala mu kifo mwe yali nga tazze kubatuukako, ng'alina ekigendererwa Laazaalo afe, ajje amuzuukize, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Era bwe kityo bwe kyali, Yesu n'ajja n'azuukiza Laazaalo oluvannyuma lw'ennaku 4, n'amuzuukiza. Abayudaaya bangi ne beewuunya. Naye kati wano tugenda okutandikira. Olwa 45 Yokana 11 wagamba nti awo bangi ku Bayudaaya abajja ewa Maliyamu bwe baalaba Yesu ky'akoze eky'okuzuukiza Laazaalo ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu ky'akoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuuza olukiiko ne bagamba nti, tukole tutya? Kubanga omuntu oyo akola obubonero bungi. Bwe tunaamuleka bwe tutyo, bonna banaamukkiriza. Abaruumi balijja balitunyagako ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. Naye ku bo, omu ku bo, Kayaafa, eyali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, n'agamba nti, mmwe temuliiko kye mumanyi, so temulowooza nga kigwanidde omuntu omu okufiirira abantu n'eggwanga lyonna lireme okubula. Ekyo teyakyogera mu magezi ge yekka, naye kubanga yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, yalagula nti Yesu agenda kufiirira eggwanga eryo. So si lwa ggwanga lyokka eryo, naye akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. Amiina. Mukama mulungi. Bannange, okuzuukira kwa Laazaalo, omusajja oyo yazuukira, abamu tumumanyi, tumusomako, naye okuzuukira kwe kwaleeta ensasagge mu Bafalisaayo abakulu. Ne batuuka n'okutuuza olukiiko nga bagamba omusajja ono tumukole tutya? Ng'akola obubonero n'ebyamagero bingi, tumukole tutya? Baleetawo ekyokwekwasa mbu Abayudaaya balijja ne banyaga ensi yaffe. Nze ndaba ekyo kiri kwegamba tekyandibadde nga kireetera kugamba nti tukomye omusajja ono okubuulira enjiri. Ye bw'agibuulira abalabe bammwe we bagira. Bigamba baayagala bwagazi kukwata Yesu bamutulugunye, kubanga baali bagezaako mu magezi mangi ne gabalema. Bagezaako mukwata olumu azibudde omuzibe w'amaaso, naye ng'abantu bongera kumukkiriza ne batya. Buli Yesu bwe yabeeranga nabo baabeerangawo, naye bo ng'ekigendererwa ekyabwe baagala kumukwata, baagala kumunoonyaako, baagala kumunokola, baagala kumuteekerawo ebibuuzo abiddemu bubi, bagende bagambe nti wuuno yagenze n'agamba obubi. Baamuleeteranga ebibuuzo bingi, naye si lwakubanga baali tebamanyi, naye baalinga baagala bamukwase, bamuteeka mu kakunizo, bamuteeka mu bubookisi baabwe, bavaawo bagambe twamuwulidde, n'abajulirwa we bali. Naye Yesu yabeepenanga emirundi mingi. Naye kati ku luno amaze okuzuukiza Laazaalo. Bw'amala okuzuukiza Laazaalo, Abayudaaya bangi ne bamukkiriza. Abaali bazze okukubagiza kubanga Yesu we yatuukira. Omanyi Yesu agera akaseera akalungi,
mujjukire yagaana okujja wali nga Laazaalo mulwadde kubanga abantu tebandibadde bangi. Yesu Laazaalo okubeera obubeezi omulwadde teyandisanzeewo bangi, naye yasangawo Abayudaaya bangi nga bazze okukubagiza. Teekako nabano abaamugobereranga okulaba ebyamagero. Kale ng'abantu bangi n'akolerawo ekyamagero ekyo, bangi Abayudaaya ne bamukkiriza. Bayibuli bw'etugambye mu nnyiriri 45 nti naye abamu ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu by'akoze. Egamba era mwalingamu abalaba ebyamagero naye ne bagenda era Yesu bamukwate. Ate awo simanyi oba baafuniranga wa? Kubanga era ekyabatwazanga mu Bayudaaya naddala ku mulundi guno bayagala bamukwate. Era Abayudaaya baatuula ne bateesa. Naye mu kuteesa kwabwe okwo baagala okumutta nga bataddewo ensonga y'ekimpatiira. Bwe tunaamuleka bwe tutyo bonna banaamukkiriza. Kibi okumukkiriza? Tibanaamukkiriza. N'Abalumi balijja ne batunyagako ensi yaffe. Olaba byogera tebikwatagana. Naye omu ku bo abo baatuula mu lukiiko bennyini omu ku bo nga ye Kayaafa eyali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo n'agamba nti mmwe temuliiko kye mumanyi. Abantu bangi bateesa ebintu bingi naye nga tebaliiko kye bamanyi, bamala gateesa. N'ayongere n'agamba mu kanyirira ka 5 oba mu lunyiriri olwa 5, so temulowooza nga kibagwanidde omuntu omu okufiiririra abantu n'eggwanga lyonna lireme okubula. Kwegamba nga ye Omwoyo wa Katonda alabika yamugwako, era ddala yamugwako nga kabona omukulu. N'abagamba banne mmwe temumanyi Katonda atumye omuntu ono okufiiririra abantu bonna n'eggwanga lyonna lireme okubula. Eggwanga lyali litambulira mu kubula, era na bano Abafalisaayo bennyini baali batambulira mu kubula, kubanga omuntu abawonyerezza endwadde n'azuukiza n'abatuuze bammwe, ate mwagalira kyo mmukwata oba okumukomya. Mwaki mwandikyagadde? Naye n'agamba eggwanga lyonna lireme okubula. Omusajja ono yabikkulirwa nti Yesu yajja eggwanga lyonna lireme okubula. Era Mukama waffe yasomesanga ng'agamba nti amukkiriza talibula, alibeera mulamu emirembe gyonna. Naye sirowooza nti yagenderera kyawandiikibwa kino, yali nga Omwoyo wa Katonda amutuddeko n'amulaguza. Era olw'5 lugamba ekyo teyakyogera mu magezi ge yekka, naye kubanga yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, yalagula nti Yesu agenda kufiiririra eggwanga eryo. So si lwa ggwanga eryo lyokka, naye akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda bonna abaasaasaana. Omusajja ono ekigambo kye yayogera bwe kityo bwe kyali kitegeeza, naye teyakitegeeza ku bubwe kubanga bonna baalinga balumwa obugigi wamu naye n'afubutuka mundoza, naye ebigambo yabyewuunya nti omuntu ono yajja afiiririre abantu, afiiririre eggwanga lireme okubula. So si ggwanga lyokka, naye akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. Yesu yajja. Leero kino ekigambo ate tekyava na munnabbi, naye kyava mu kamwa k'omu ku balabe ba Mukama waffe. Yesu yajja akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda bonna abaasaasaana. Ffenna twabula, ffenna twasaasaana okuva ku kibi kya jjajjaffe Adamu. Ffenna twabula, ffenna twayonoona ne tutasobola kubeera batuukirivu. Naye yajja tube n'obulamu. Yesu yajja tube n'obulamu, tube nabwo bungi ddala. Yajja okutukuŋŋaanya gye twasaasaanira yonna. Twasaasaanira wa? Twasaasaanira mu bulogo, ne tusaasaanira mu kusamira, ne tusaasaanira mu kusinza ebifaananyi, ne tusamira mu kuwongerera balubaale, ne tusaasaanyizibwa mu ttamiiro, obwenzi, obubbi, obulimba, obukyayi, obulogo n'ebiringa ebyo. Twasaasaana. Njagala okuba ekifaananyi ky'ekyalo kimu, buli omu asaasaanira mu bibye. Oli akeera n'asaasaana ng'apulaninga kutta ono
omulala n'asaasaana ng'apulaninga kukwata mwana wa gundi, omulala n'asaasaana nga kwegamba ffenna twasaasaana. Buli muntu alina endowooza yiye nga si ya Katonda. Ku nsi kuno buli muntu alina endowooza yiye nga si ya bwa Katonda. Kati omusajja ono bamuyitanga ni Kayaafa alagula nti omuntu oyo gwe mwagala okukwata yajja okukuŋŋaanyiza awamu abaana ba Katonda. Nkubulire naawe oli eyo, oli mwana wa Katonda, oli mwana wa Katonda naye tonnaba kumukkiriza. Setaani tatondanga muntu n'omu. Abamu baga nti nze ndi mwana wa jjajja Lubaale, nze ndi mwana wa waliwo abawandika ku mmotoka zaabwe bawandika ebigambo nsimanyi jjajja Mandwa, kwegamba nga bo beesiga Mandwa, naye toli mwana wa Mandwa, oli mwana wa Katonda. Naye wabula weetaaga kujja, weetaaga, era Yesu yajja ng'akunoonya, ng'ayagala okukulokola, kubanga wabula twabula, ffenna twabula, abamu twakazaawuka, twazaawuka, naye nga twabula, twazaalibwa twabula dda, twawaba. Buli muntu bamukuliza, abasamize babakuliza mu kisamize, abasezi ne babakuliza mu kisezi, ababbi ne buli bamu bakula baasa, tuli basaasaamu nnyo. Twetaaga Yesu, twetaaga Yesu eyajja okutukuŋŋaanya. Bannange, Katonda yakozesa akamwa k'omusajja omulabe wa Katonda oba omu ku balabe ba Katonda n'agamba oyo yajja kukola ki? Kukulokola ggwanga lino n'okukuŋŋaanyiza wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. Nze nkikkiriza, nali nasaasaana ensinga eŋŋabanye, era nali simanyi bye ŋŋenda kubeera. Oba nze nandibadde omu ku bafere, oba nze n'omu nandibadde ku babbi oba bamalaayo baani, naye olw'okuba bankuŋŋaanya, Yesu yankuŋŋaanya nandobera okuba nga nkwata amakubo ago ag'obusaasaamu, era nze najja mu kisibo kya Kristo. Naawe ayagala ojje gy'ali. Mukama waffe ayagala omukkirize. Mukama waffe ayagala oggulewo omutima gwo. Ali ku luggi lw'omutima gwo ng'akonkona, naye n'omala omuggulirawo ayingira, n'atuula, n'alya naawe, n'abeera naawe. Yesu takuba nzigi, nedda. Gwe omuggulira, era kino kyenkugamba, ekigambo kyenkugamba kye kikuleetera okuggulirawo Mukama waffe n'oga nti leero kanzigulewo omutima gwange, Yesu ayingire. Oli wa ddembe olwaleero okuggulawo omutima gwo, Yesu ayingire, Yesu abeerenga naawe, Yesu aliirenga wamu naawe. Yesu tagenda kusamba geeti, tagenda kusamba luggi. Muggulirewo, ggulirawo Yesu akukuŋŋaanye, oleme okuddayo okusaasaanira mu masabo, oleme okuddayo okusaasaanira mu bidigida, oleme okuddayo okusaasaanira mu makubo amakyamu, ojje eri Yesu. Bw'era obanga okkiriza ebigambo bye njogedde, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga wajja okunnoonya, nze yali asaasaanye, wajja okunfiirira, nzikiriza kiddala wanfiirira, era njatula ebibi byange gy'oli, ondokole ayi Mukama, onnaaze n'omusaayi gwo, nfuuke omu ku baana bo, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.